kongula kiri kitya kachumbali we bali kuzaala owaye bazadde omwana wange kanezaalira abaana bange mu nsi muli abantu babi naye abaana bo bw'obazaala abaana bo tebayinza kuvaamu yezaalira abaana be bozo twogere ku life y'okuzaala omwana tutaligero fastball wawuli kyawulikika kitya omwana wange oyo Falidi yasinkana ebizibu bingi namuzaalira mulamu obulamu obutaalimu ssente obulamu obwalimu obulwadde omwana wange oyo Falidi bambi yabonaabona nnyo n'obulamu kyokola abaana bange mbaagala nnyo olina abaana basatu kati abaana bange basatu kati bendina kubakyala babiri omukyala omu Falidi oyo ebikozo kimanyi oladdanga omusajja obuyaayayaaya akwana ebintu by'abakazi ebyo biraba entalo biri mu nsi zotayinza kuwangula olutalo lw'abakazi n'ensi era jjajja wange yaŋŋamba toleetanga maanyi ku bakazi jjajja wange yawasa abakazi 3 mu 3 yali asembayo yali muto wa myaka 18 nga bamuyita Nkommodde yamuwasa ku myaka 8 naye yaŋŋamba mutabani muzzukulu wange ondaba ina emyaka 8 oyo mukazi wa myaka 18 naye ensi n'omukazi tobireetangako maanyi tebikoma tebiggwa abakazi 3 mu 3 ebintu n'abazaala nga muli abaana jjajja wange kati abaana n'azaala babiri abaana azaala bangi naate ku mulembe guno Kachumbaali buli omulembe okuzaala olina okuzaala kwafuuka kwa bbeeyi Kachumbaali amasomero ga bbeeyi okuzaala obuzaazi omwana okumuteeka wali Kachumbaali omukazi nga bamumugyemu oba amusindise oba bamulongoosezza ezo ssente so abavubuka bazaala embaana b'abaami nga bali keyafuulu kibi nnyo okuzaala omwana n'omuleeta ku nsi n'afuukira ensi ekizibu abantu ezeerebisinga tebatwala siriyasi naye tetwerabyangako obuvunaanyizibwa bw'abantu batwetoolodde abaana baffe okubaweerera mu masomero amalungi tugezezzaako wangi titusula enjala abaana baffe baleme kuyita mu bye tuyisemu abaana baffe baleme kujaajingibwa nsi nga bwe tujaajenga tegeera kuba Kachumbaali ebimu twandibadde tubireka naye munaawe ogenda n'ogamba munaye ntoba kuba nazaala aana wange saagala abantu babalabire mu kifaananyi nga nze kye bakola ki bafa abantu batulabira ddala nga bwe batulaba abamu ne bakuvuma abamu ebeerawo nga bikuluma n'ogamba naye kannwale ku baana bange bamisa kiba kikozi naye balutaaya kyanjawulo ki Mama Falidi kyalina Mama Falidi oyo yantegeera Kachumbaali akantu kamu ne bwe babanga bakakubuuzizza kyanjawulo ki ku mukazi wo ekigambo kye bayita kutegeera omukazi okutegeera kitambulirako byonna akimanya nti omwami wange ayagala nnyo obuyonjo essuuka n'osula mu njera ebbanga lyonna otegeera nze ndi musajja mwenyanyaze nnyo era nafuna okugezesebwa okw'amaanyi nga ngenda okuwasa Mama Falidi ku bawala bangi nga buli gwentesiti nga sijjayo kirungo kyenjagala naye bwe nagwa ku Mama Falidi neraba nga bimaaki nga bivaayo bulungi kati ke yakola ako n'ogamba ono ye mutuufu mukazi mulungi Mama Falidi olina okumanya mukazi mulungi Mama Falidi mukazi mulungi ate bino by'obeeramu nti ayiriritale nti ali ono tebimuluma abimanyi mba mu kootenti nze Kachumbaali abantu abanyiigira benneewuunya nze Kachumbaali nyengadde bambe era nze neewuunya omuntu abeera eyo n'afunako ekibeera nze Mama Falidi amanyi mba mu kootenti wange amajjole maani nyaniriza buli omu baganda yange ne tusaaga nze buli muntu nkwatagana ne Kachumbaali wange ebigambo by'oyogera kyekikadde ngenda kikalakata takomako Mama Falidi ye namba wanu faani amanyi okunsindikira nangamba nange ate wakoseka ate nga mulokole Mama Falidi amanyi nnyo nze ebbanga lyembadde okusingangako Mama Falidi infection teri mukazi yali asanze Mama Falidi n'amusongamu olugalo omuntu butono nnyo omukazi gwava okuwa ekitiibwa talabangako omukazi ali amulumbaganyeko mu inbox takuwulirangako mu mivuyo gyonna atuuka n'amanya omwami we kubanga Mama Falidi yammanyi n'ensi emanyi muntu mulala Mama Falidi amanyi mukazi asiini ensi emanyi liri bbazo
twogere ku oluvannyuma lw'okuzaala omwana abantu babudde ne bawa komenti zaabwe ne mukwano gwo ekisooka njagala okwebaza nti wayagaliza musajjawo Latinamu era buli kaseera aba akwebaza naye yavuddeyo n'agamba nti byokoze bawala b'abanno naye bagenda bikola era bwe ntuuse wano kyekinyanirizza ne baŋŋamba obuvune bwe ntuusizza ku bawala b'abantu n'abange bagenda kituukako but I want to assure them omwana wange temugenda muzanyisa dduulu mwe bakalibbala bamutyaba fucking shit bakawatu temugenda kutulyanira ku mumbe gya Zainabu Namasole amayanja mukasa nateekawo enkola abaana bange oluwezi emyaka 9 Bulaaya baagale ku Bakamerundi ku Banigeria ku Binaggana naye nga si bantu bawano abaana bange nze nasooka kukola mikwano buli mwana wange era bwe nagenda e Bulaaya naagwe Faridi ngenda mukuweereza nze bwentyo bwenkola kasaweza emyaka 9 Bulaaya abaana bange bagende saagala bakolere wano abasajja ba wano tobaagaliza sanga eziri wano nyingi omwana wa mukulu kigwolaba wano mwana waani gwomanyi ali wano abaana bawava muno waliwo gwali olabyeko abakaga kye batusenga mindset yaffe yawukana ku yaffe lwaki bagala omwana w'omusange ng'azina akadodi kawakiki kacyumbaali naawe kirabe tebagenda mulabako kacyumbaali ensengeri gyekubonyabonyeza tokkiriza nga abaana bo gibonaabona otegeera abaana bo omwana w'omusange ku TikTok nga yeereega bino bitwereega n'abantu abaana baffe tubanoonyeza obulamu obutali bwaffe bwe tukoleddemu tubeere bwanjawulo omukyala wo ensi yonna emumanyi naye bw'otunuulira abayimbi abalala bagezaako kweka bapatnamalaaya abaana abo abawala abayimbi bafumbirwe bave mu kusiruwala naddala abaana abawala basanyusizza naku zino abaana abawala balina engeri gye beefundiza obuvubuka obuli innocenti so abaana abawala abayimbi mukoledde ddala bulungi ayirina ntale bamutwala kalo nantongo sinabiraba bamututte abawala abayimbi mukwate obuvubuka obuli innocenti bwokakwata kafundirize kafundiriza abawala abayimbi kandi gye bazannya nagyagadde afundirizayo akavubuka akali innocenti future ya alafu yabugiramu otya ebaawo kuba kali kaba innocent olaba wakyozeni beki ne bwe bamugambako mba eminyira kyekugambye nti abawala abayimbi bo bagezi banoonya buvubuka obuliki innocent ekabo yakyozeni beki nnungi kuba kati mbiraba nze bambiraba wagirayo kuserena nagirabye nga mwambaziza ekikundi ky'Abanigeria bengamba leero kyekyo kyekugambye bo kye bakola era nabaagadde nnyo era mbaagaliza birungi byereere kubanga omuwala omuyimbi tayinza kusobola ffe kuba tujja mutawaanya wefunire evvubuka lye eriri innocenti tofaayo abantu ku innocenti ne bwe baanaagamba waya tekulirizzolo kyolyagala kyolikozesa ne bwewagala nti kale gwalitegeerera weryefunire eddenzi lyo osobola oddiboggolera ne lifuka mu mpale nga likuvuga ekiro ku sho bw'oligamba leero tojja kufuluma abawala abayimbi ko bansanyusiza nedda sigambye ye nambye bweba ekintu bwe baba bakitambuza befunirefunireyo omuntu alikambuuze musajja wo mukwano gwo omanyiko bye kubigenda epasi simanyi yalemererwa okuwasa abeera bwomu abeera nambwa egamba ali mbulamu obuli miserable ali mbulamu obuli miserable dread yekuze tegeera era lwe namusanga ngenda mukwata musaleko ebivi kubanga alabika bulungi nnyo nga dread yekuze nnyo alabika bulungi nnyo nga tali mwezo dread ezikuze nnyo alabika bulungi alukinga nice naye ngenda kumusalako dread kubanga obudde amala bungi nnyo okulabirira dread ng'ali ogenda mu studio okutuwa ennyimba empya yatuwa alubamu alubamu yafuluma yakoma ku mabintu nateretaawo bigi ku mikono nedda naye kati wali tageti odiyensi ye oba zaali za luzungu ava mu kwekaza
ave mu kwekangabiriza atukuba oluyimba ng'ekisododo tulabe tiruulu bw'olaba omuyimbi atandisa aluba manya endongo ekufuukidde akabasa okuleka ba anko bebe abo kwala anko bebe ye kakyasanyusa bantu ate yanko bebe yo yatambula waliwo lebe ezikola alubamu epasita natuuka kukola alubamu abulamu obulamu bw'omuntu omu abutambuza atya ali miserable kyova olaba nawulidde agenda kuwasa naye tiyampise naye I want to assure him ku mukolo gwe ajja kundaba kimaafiya nyina okubeerawo mu mbeera yonna omukolo buleka nedda tajja kutusosola ebbanga lyonna tubadde naye aleke kutusosola ebasi ogenda kuwasa nagawulidde ogenda kuwasa mukazi wo ow'e Canada naye bw'obanga oyagala osisinkana obuzibu obw'amaanyi ebasi gaana okumpita ku mukolo gwo lwe lumba olujja okutta so ekyo mwasooka omuyisizeemu ku bulamu bw'okubeera ati nno olina omukyala waka olina abaana oddayo abaana ne basajjako naawe naye yeega alina mbwa waka tekabisobola asobola ki amanye kubeera ku ngoma n'amu studio abeera mu studio abeeramu okuva January mpaka December aba mu studio oyo tayinza kuzaala ayinza n'okuba omwana ani aba akasitudde bw'ati bwe kamwonoonera otuga katuge nze Zainabu bwannyonoonera giba mikisa naye kati ku buyonjo bwa epas ayinza okasipaakaana n'akakasuka ku tairosi niye akuyitako mu studio mukole oluyimba wagendayo kakulu ono muganda wange bamuyita kakulu nsanyusa omulaba kakulu kamalize interview kakonzike yampita mu studio ye naye ekikolwa kyeyayolesa ku olwo kyali kibi nnyo yantuuza mu mmotoka okumala essaawa nnamba epasi bwe natuuka mu studio n'atandika okumpuliriza biiti ez'abasipanyolo simanyi biiti z'aba olupotoliko nga yazikola dda ziri awo nali ngenze nkole naye kolabo namaliriza nnemeddwa obudde yammalira bungi okuva olwo nendayira sirida ku studio ye sirida ku studio ya epas lwa lugezigezi kamanyiiro kweronda oba okwata ku microphone nga gamba girekeini order togiseetula otegeera oba ositula eddoboozi ng'akugamba toleekaana ati omuntu ali fulishi bw'atyo animba essayiro atakuleka kwetaaya mu studio ye era studio ye agibeeremu yekka studio ye yatulema asirida mu studio ya epas lwa lugezigezi n'obuyonjo bungi akugisaamu engatto okuva mu lujja paka mu studio mu geeti yeeronda nnyo studio yemwe simusobola twayawukana mu mbeera eyo abeere eyo naye mbeera eyo nga tumaliriza omulenzi ono ng'akulemezaamu mukunja akaseera ebintu ebyo yazzeemu n'akuba oluyimba olulala era siru nga lukusojja anaye kati ate nverire pasi sikyali mu mboozi akunoonyako masannyalaze simanyi kyanoonyako sikyali wa mboozi waliwo kubanga kizuula nze abantu tebamanyi kati ebyo ebintu gobyetaagingamu nze nenazze kuyimba ebitembeze bisiyagala kubyetabamu era ondaba ennaku ekituufu obeera bize nnyo ebintu byemboozi abantu babeera n'ebiruubirirwa byabuulira sikyagala nnyo okwetaba mu bintu bya mboozi kale abantu babuulire kampeyini za muzeeyi zigenda zitya bitambulira bityanga ggwe bitambula bulungi tukola naye bale kutuwa omukisa ne tubakolera twambula tuwulira bakamiliyoni nga be bayimba bakawoya abasamanizi balagadi naye okubanga nga naffe tutuuse ku mutendera okusanyusa abantu eggwanga lyonna kitwongedde nnyo okuwagisi mu ggwanga tutuuse abantu gye babadde batatulabanga kitwongedde nnyo amaanyi tekirina kye kinkosezaamu kubanga nsinkanye abantu be mbadde suubira nti ndibasinkana waliwo ebitundu nga biwulirize ennyimba naye nga tebategekayo bayimbi naye nga bakwagala naye nga tebategekayo bayimbi
so kati nabo bebaza jjajja mwami omukisa gw'abawadde nti batulabye ne batulaba. Waliwo ebitundu mu Uganda nga omuyimbi biba bimumanyi naye nga bambi reaction y'abantu babagamba abayimbira enjaleero bagenda kubaboola bagenda kukola ki okisanze otya ggwe? nze bamboola olw'okukola nazadde omwana wange sainaku mu ddwaliro wakudde miliyoni nga 10 n'anziteewa. Abantu baba bakayanya okukola mukazi waafuna olubuto amutwale mu ddwaliro agenda agayenza empagira bippi alabe oba omukazi afiire muleeba Kadde bwako bakawulire bulungi omuntu ekikwatagana n'okukola gange katumba alimbonyebonye nnyo n'ensono nga teri ayamba. Obuwulire engeri gye nazaalamu omwana wange oyo falidi ey'obwavu. Nze omuntu yenna atyawo olw'okukola ntyawe ekolera sirya ssente za bwereere sikolera mu kifaananyi ekyo kyendowooza nti nkole bwati n'ekitone kyange era okukola tewali kyofuna kya bwereere. Ali maama Falidi yazaala Kampala hospital genda oginoonyerezeeko bazaalira ssente teeka omwana wange ne bamuteeka mu incubator buli lunaku amanyi ssente ezigwa kati singa nabadde sikola maama Falidi yabadde tajja kufa naye bwe nabadde nina ssente nensasula ne bamukolako naye tolina woyinza kgenda oba kugula mu supamaketi kintu yadde bino weebiri nobagaa nti nze mpagira nnyo bippi ne bagamba kola shopping nti ndi FDC mukazi wange mumukoleko bawandiika buwandiisi bisale. So ensi abantu batuleke tukole bambi obenoonyeze ssente abatulaba obubi batuleke ensi tulabe nga bwetulaba. Emirimu twandigiganje naye tulina ensonga ku mitima gyaffe lwaki tukola tetutayinza teyanzeke basebo ne bajja wali kipazo yo sajja wange olumu tugiramu olumu netugiramu endowooza atabayisiza leero bubi mbere bulungi teyanza